olunaku lw'eggulo abasuubuzi abakolera mu katale ka ssente bali ku ddembe akamanyiddwa ng'owino okusingira ddala abasuubula ebinyeebwa n'ebijanjaalo abakolera okuliraana omwala gw'e Nakivubo baakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'abantu abaazinzeeko akatale mu kiro okumenya obuyumba bwabwe. Tugeze tuuka mu sitowa yaffe yeeyaawo nga temuli muwadde ekintu n'ekimu ne batugaa twenyigirize mu katale niwe tubale twenyise wano woolaawo tuyimiridde essaawa eno bazze ne bamenyawo. N'olwaleero abasuubuzi basibye mu kiyongobero olw'ekyatuusewo eggulo era beekokkola effujjo eri abakoleddwako. Tetulina ssente za looni ate na gati ne bagisiba omugezi ahangulwa kyatubonyabonya okunosa kwekyo. Ekisinza okubeewuunyisa kwe kubanga omulyango oguyingira mu katale kano gwasibiddwako kufulu n'okuyiwamu ebifunfugu ekiremesa abayingira n'okufuluma. Mu kiseera kino okuyingira owino omuntu alina kwetooloola Kafumbe Mukasa Road. Bakole ebyabwe bino n'erudda ninge kubalire seewo tewali muntu waddukira genda kweteewuluza. tuli wano tweyiya tutunda t-shirt buli kimu okutta geeti ogiggadde miliyoni z'abantu ziri muno fena tubeera muno mwagala tukole ki? Geeti y'akatale eyingiza akatale nayo bagiggadde kati abantu b'Abannayuganda baddewa bakole batya? Tulina wetumusaba abaguzi baffe tuli mu katale ffe tetuli waha batulekere geeti yaffe abantu bayitemu bajje tukole. Mazemu emyaka 34 muli ekibadde muno kyonna nkimanye era nkitegeera bulungi. Embeera eriwo ssaawa zino ate singako n'eyakayongo eriwo. Toyi zombi bazimenyeka kati omuntu ali mu katale bw'aba ali bubi ayagala kugenda for short call long call agenda wa. Olubuuziza ekyo market master agambye nti ebyo tebimukwatako kubanga ye tabimanyi tabisobola. Kakati abantu bali mu bintu bya mirundi ng'esatu babbiddwa emaali yaabwe owekweyamba wavuddewo geeti ebayingiza tewali bannange twaga tukole ki? Era eyo boundary gye bamenye eraga nti akatale k'owino konna kale kakagenda. Bongerako nti ne Kabuyonjo mwe badde bakyama yamenyeddwa nga beekuniza bwekuniza. Toyi bazimenye geeti bagisibye toyi bazisudde baba ebintu by'abantu olw'ensonga geeti nsibe erinamu amagezi ate ne baleka ebituli eri emabbali tetugenda kukkiriza tuzanyirako. Bano bavudde mu mbeera ne beggunga okulaga obutali mumativu bwabwe. Bagenze ku mulyango ogwazimbiddwa ne balaajanira bekikwatako okubaggulirawo. Tudda kukuba mutukwata wano ebi bakwata kati tunaalyawa batugulire tutereze ebintu byakutandika kola. Okitegeera tusaba President Museveni Minister KCCA mwenna muveeyo musooke mulwanyise ensonga eno. Embeera eyongedde okusajjuka bwe beegatiddwako bannaabwe abazinzeeko ebintu byabwe nga bawakanya ekyakoleddwa. Bagezaako okunyenya geeti naye nga basiwansaano ku mazzi. Embeera bwe yongedde okutabuka ab'ebyokwerinda batuuse ne bagezaako okwogezegana nabo nga bongera kwereera kitutte akaseera. Ku ssaawa 9 abakungu okuva mu KCCA nga bakulembeddwamu Shira Birungi avunaanyizibwa ku nsonga z'obutale bwa gavumenti batuuse nga kitegerekese nti asindikiddwa akulira KCCA Hajjati Sharifa Buzeki okulaba bwe bayinza okugonjoola ensonga eno. Abasabye bakakkane n'alagira ebifunfugu ebyateereddwa mu mulyango biggibwewo n'omulyango guggulwe ekibasanyudde. Ebimotoka bijja bina ekigenda okusanawo debris n'ebigenda okutwala era wenjogerera biri awo mu ka traffic bigezaako okukola ki okujja. Kale tukuune embeera abamanyi mumanyi we tutuuse wano buli kimu kigenda kuba kiri ku side yammwe. Kyokka era abalabudde obutagenda bwe bamenya ekizimbe kuba wafuuse wa bulabe. Tuleme nnyo kusaalindira awo bantu kufuna bisago misumaali netayimba tomanya n'ekizimbe kyennyini kiyinza okuyika ku ki omuntu. Bano tebalinze ne batandika okweggirawo ebifunfugu era bwe tuviiriddewo ng'abasuubuzi bakyagenda mu maaso n'okubisomba nga bwe balinda ebimotoka bya KCCA. Kyokka waliwo abamu ku basuubuzi abawerera ddala 5 okuli Robert Mukalazi abagamba nti baaliiriddwa. Twasooka ne tujulira mu nvuuvuumo nti bagenda kumenya naye ne bagamba tugende mu kkooti
zenenda banze tetuyinza obutasobola bya kooti nengamba tusingane mwami hamu tuogere naye kubanze ndudde abantu bali mupaka yadi nga batwokya muliro emali yaffe tetugifuna kati ababadde bakoleramu bafunye ssente abamu bakuleiminga be baali balandiroodi baffe ekyayogerwa nga tutandise okukiraba naye abakulembeze ebiseera ebisinga tulina okubeera abalambulufu abantu nobagamba amazima nti ettaka eri teryalinga ku katale era kalero lwentandise okukitegera teryalinga ku katale lyalinga ku mwala. Bano bategeeza nti ekitundu ekyamenyeddwa kibadde kiri ku ndeboolebo ez'okugwamu nga wansi wajjula y'amazzi kw'ossa kasasiro gwe baayiwawo azibikira omwala ogwazimbibwa okusobola okutambuza amazzi. Bagasseeko nti ne Kazambi asinga ava mu katale abasuubuzi babadde bamusuula mu mwala nga gulina okutereezebwa. Omwogezi wa KCCA Daniel Nwabine ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso kubakwatiddwa. Bakwata abaali bavuga ebimotoka ebyo batuyambeko mu kunoonyereza poliisi kwekolako kati okulaba ani eyabadde mu lukwe luno oba mu kikolwa kino ekyokumenya ekitundu ku kizimbe ekyakatale awamu n'ekyo ekiriraanyeewo. Disan Mutyaba yakusakedde gweno ku Lwabukedde TV.